tulimu bangi interview ya saweemu kati tuogere tutya nze entegera yange ya waggulu isibera mu bibiina nga balimu sina ba mujiji gwe boss ze nina diguli entegera yange ya wagguluko kezisiza kwa Sabo Mason nata ina diguli atawe au tuba tulina bire kabulesi nze sobola kwogera nga nata asoma ayogera. I respect myself. Mama muloza tetwe wa respect nze I respect myself. I can't talk when a person who didn't even go to, is also talking. I'm not that level. Era lero ngambye kasuku nga kasuku. All of us here went to university. I can't give my submission. Nga no wo mujijawa. Let us learn to respect each other. Didn't I go to school? Let us give each other value. Second. Abachamukiriza tubaleke mbyo kuchamukiriza. Abali serious to be serious. Yes, since I joke, I make comedy, but at times I'm serious. Yeah, those who know me. So kati Suna Ben yeyaze mu kifo kyange. Let Suna Ben take over. Nafa abasoma tusigalenga tuogera ebintu ebikola ki. Kati nze ntule mu kibiina ne Suna Ben. I'm an incoming member of parliament. Ninda kwesimba ku MP. Let us have sober discussions. To be serious for once. Let us be serious for once. Okay, Chimani, most of you temagala bintu bya magezi, but let us be serious for once. Abasigaleyo. Fena tuina kubeera wamu. Second, let us separate energy. Transfer knowledge. So, nzisijja kwogera nga n'abatasoma boogera. No. Let us respect each other here. Ate nze era nsobola n'okuddayo enkya. Nze Junior, I can even wake up nenzirayo. Era ne kasuku mugeti nsobola okuddayo mu boys dormitory. Tomorrow I can go back. Nze siswala. Mwe mulabika temumanyi. Era sente bwe zijja nja kuddayo. Nze sobola okuddayo nenzirayo mu boys dormitory. Nenteka wakatebera nentuula nempa Sabo Mason ne nyenda nze bwentyo bwendi. I don't care. Enchasobola okuddayo mu boys dormitory. Even tomorrow I can go. Gora ikatomanyi bulungi. Nze saagala manya. I live my life nga bwe njagala. Nze sibeera ku script. Obulamu bwange si bwa script. Kyenjagala kyenkola. Nze wano nvumya abantu ne tuddawo. Mumanyi. Era tunesigulirangako. Nze Junior nekyusa mumanyi. Mberanga sawa. Golabi konzanyisa. Nsobola okuddayo mu boys dormitory encha. Nze Junior siswala. Nvumye wana abantu. Kati ze Junior abantu benakavuma. Basi nga besitana bakuvuma. Ninga mbavuma ne tuddawo ne mbongera. That is me. Heo bere yombongo nyigira. Kati ze bacha nyigira nze. Obadde ompaaki munakugwe. Kaze Junior nzo kuddawo ngamba Junior mbo bakwano bo bakunyigira baye balinga amazi. Nze banyigira. Kwigamba golaba ntegeera nnyo. Guluza ntegeera nnyo nze. Nze sitegeera bulungi. Kati zo nze mvuma abantu nenzirayo encha. Ne wabange watali kibaddewo. Ezo Netflix tatange yazinsomesa. Umanyize my dad trained me. Never have permanent friends and enemies. Jisira mukwano wa luberera. Ate sina mulabe wa luberera. That's what my father taught me. In life, never have permanent friends and enemies. Tubira na mukwano gugu wa luberera na mulabe wa luberera. Kati nze enkwe kwentudde. Inkwe. Era bunesigulirako. Oba owedde. Kati nze Junior ochambulira sad story. Mboina sad stories.
nze tebakyambulira sad story nze Junior mbojjombulire sad story nedda bulaza nange nziina nze na sad story nga mutwalo nga natusazeewo kujja wano ku live ntandika banyumiza sad stories zange muyinza okukaaba mwenna. We all have sad stories. We all have sad stories. Nga stories zikwasa amaziga. Ate buli omu alina gyenvuddewe era si mulungi. Nze nzijukiramu ebiseera bye nzijukira n'enkaaba nga mami agannyo tugulira emigaati. Bye biseera bye nzijukira mu bulamu bwange nga mami olwagannyo tugulira emigaati ne tukaaba. Ebiseera ebyo nkyabijjukira byali bibi nnyo. Nga daddy bwajja tatuwa pocket money nga tuwe $5,000. Netuga daddy lwaki totuwadde miliyoni fe nga daddy wafa tuwe $5,000 nga pocket money naye nga tukaaba. Kati fe ze sad stories tuyina ze stories ennaku nze nzijukiramu ebiseera nagamba my daddy angulire iPhone nampe $3,000,000 nga Junior agenda weegulire simu gy'oyagala. Sad stories zange muziwulira ebyo ebintu ebinkaabya kanzi banyumize sad stories muziwulire zempiseemu. Nze kati bwe nali nkula kati twalina abasirikale nga batukuuma. Kati one time kati nga batukuuma abasirikale edda nga bwe nali nkula ewaka. Kati I do remember bangulira akabwa buno obubwo obuto ne kano amata gange nenkaaba. Bangulira akabwa buno obuto buno bupets. Kati ne kano amata gange kati nenkaaba nyonyo my mom natwala mu supermarket nangulire box y'amata. Zezo sad stories zange muziwulidde. Zezo sad stories zange byebyo byenzijukira mbulamu nenkaaba yeyo gyenvudde wange. Kati zate sad story gyenina bwe nagenda mu bondi kati ogule motoka kati ne bagamba Junior motoka ya $7,000,000. Kati awo nenkaaba nenkubira my brother ham nampa sente. Sad stories zange zo muziwulira kati olwo nemukubira kati nampa sente. Kati wano mu Luseke nyamu era nabadde siina table. Baba wange Yasini nangulira table ya $2,000,000 mu Luseke nyamu. Kali zezo sad stories zange. Kati are you happy? Kati muziwulidde nze tojjango ndeetirako ennaku yo kasi nze yagikuwa. Nze obuzibu bwe nnina bantu kundeetera ennaku zammwe. Junior ensi ekubye gwe nze tenankuba. Junior fe tumanye gye tuvudde naseno tumbaavu olinga amazzi. Nze byo babingamba ebyo mbutomanye gye tuvudde nze yakutwalayo gy'ovudde zitujje nengumanyira ebyo nekumbulira bya Kisiro Bombo Clat WhatsApp nigga fe twalabadde ababonabona omuntu bali kirudu tebalina magulu. Kati tutya nnyo tukubama bina muliro gwe Junior tumanye gye tuvudde fe tubonye genda obonebone n'ennyoko totwasamira mukwano totwasamira twalabadda. Kasi zibibi nkwatira kowa bobo obonye tebina nze nsigala nnwa nebaka negadanga. Kati fe twafiirwa ne tulya ne twebaka twafiirwa dda abazadde ng'ojja tubulya bannange naye byabayungwe naawe ebyo byabayungwe naawe tebabyogera mu bantu byabadongo naawe. Kati ali gwe buli atalina bizibu twalina ebizibu wano basirisi. Eno Katonda akuyambe ne sente n'ozifuna. Muntu bali wano mwaka mulamba takwatangana ku $5,000,000. Abantu tumaze mwaka mulamba takutena ku 5M. Ngojo tubulire entulo obugenyi kati tutye nyombo. Abantu tumaze mwaka mulamba balwadde. Ngomuntu okuva mwaka guno igwatandika ali mu ddwaliro. Banange temumanye endako ekobye tumbaavu. Ngero byayi bali bayungwe ne Bombo Clat nigga WhatsApp my man. Junior ndi muniga nze ndi mubanda ninasoka kuba muyayi
kati nze nga Junior jombulire byo nawe zo muyayi wo ku street wo mu kikomera siri muyayi wa mu kikomera siri muyayi wa ku street nisa kulya mu ghetto nze ndi muyayi wa mu kikomera sire waluna abantu ituna byebugira nenseka n'okuseka no bwatu ko murundi gumo no seka luka kati labe mbugeni that's why fele kwa fira yo fe uya carefree ize mtano wa mirundi na bwatu shedda nenseka me gwe sibe mu mukuwa gukutuge ogwe yambula otambule ensi kyoji wache kuwa ize jobula abana ba TikTok we abavuma abantu sibayina ko buze nange ndayine bisera ngandi mubi ne kati Junior nakakana otuka nokakana osegera nuga ne kati gutudanga onoka bebizibu mu bantu oba wera bisa gorozo nonya sympathy nayo bayungwe baniga tebakaba basoja bali solid tebakaba in trouble nigo bange watali chibade this scratch your back what's up nigga nekati abamwefuula ababanda obanda tembusobola ekizibu kyabavuke nako mwefuudde abaniga ningo obwa bad man tobusobola oyagala oyogere ebigambo encho byegane abaniga tebegana bye boogedde yimirira ku bigambo byo bwanga abavumye bavumire ddala ayino tuka mukuba atenoga banange kakati mwantegedde nze byo uniga sibisobola ngotuba bad man yayimirira ku kigambo kigo bayito omuniga tuyita bad man nati nafakina simanye empologoma simanye nafakina lewo ate ayi bakulaba ogenda kwetonda abaniga bane abavuka tuve mu bintu by'abaniga ezo karakita ze mwetimbi mwambadde karakita ze mutasobola bad man yasigala bad man oyeno obere no ku TikTok owaga nze tumumanyi nzani temumanyira nze ngambe mutemute ate nkeera bayina okulaba ngeyabadde bad man ejo ali mukanzu boss muve mu karakitezo abavubuka zijja baleetera ebizibu pima kyonamira wano nkyaza kisa kya Mukama oyala disi nawe mula navuma bavumye kati gwe nawe wemula wano tulina abantu mu ggwanga nga Museveni yennyini yagamba babaveeko wano tulina abantu mu ggwanga nga President Museveni yennyini yagamba abo mubaveeko waliwo abantu abalina immunity ng'ayogera buli kyayagadde oba kyamagezi oba kyabusiru naye nga teri wa poliisi asobola namuyita webali wano ng'omuntu ajja kuno naawemula naavuma baavumye n'agenda nga tewali wadde DPC basobola jangu wano naye gwe woyogeddeko katono bwe kati gwe bakusomera etteeka kati buli omu amanyirevo kwagwa engalo zine ttaano tezenkana noyo levo byumbeeramu eyo nga mwegetageta ze ndi mubanda ze ndi muniga zo manyi bajja kwata okubira abanene ng'ate n'abanene bo balina kubira abanene otegere titoli munene wano bakwata n'okubira abanene n'abanene bo ne babaako abanene be bakubira kati kolo otegera toli munene kwalo otegere ekikutula
ekikere omukira kolo bwotegeera ekisibisa omulamba ebigere nga bakutte wotegeera ekisibisa omulamba ebigere gyoli gunadduka wano kyangu nnyo okutegeera ekisibisa omulamba ebigere oba ozannya n'okuzannya wano